Kadama akatambika neno kalabye n'obwegendereza kawulirize nnyo kasobola okuyamba. Mistakes ze musinga okukola nga muli mu nnyumba z'abakama bamwe zijja baviirako obuzibu. Tubagambanga nnyo tokkiriza mukama wo okuteekako olugalo nti akukuba, era ne tubagamba oli wa ddembe okulwanirira eddembe lyo w'oba olaba ng'otulugunyizibwa. Eddembe lyo osobola oddulwanirira ng'oyogera, kwe kuvaamu naawe n'ositusa eddoboozi lyo, kubanga gwe ng'omukozi ekyo kikkirizibwa okugaana ebintu ebisobola okuteeka mu matigga. Era ne tubagamba mukama wo waakukuba omulundi ogusooka, tolinda akukube mulundi gwakubiri yadde ogwokusatu, kubanga ogunaabeeranga ogwokusatu gugenda kujja mu bulamu, kubanga ajja kuba akimanyidde nti asobola okukola buli kimu kyayagala. Wano ogenda kukola otya? Igwe mukama wo mutegeerezewo nze sajja kukubwa najja kukola. Bw'oba owulira nti tonneetaaga, indeka nveewo nkuviire osigaze emirembe oba ofune omukozi omulala. Ebintu bino tubibagamba nnyo nga ffe bankuba kyeyo bannammwe temwagala kubiwuliriza. Ne tubagamba bannange buno obulamu bubwo, obulamu tebulina spare tire. Once wova mu bulamu bw'ensi kiba kiwedde, that's the end of you. Abantu bajja kukabira just nnaku bunaku, ku wiiki emu bagenda kuba nti bakwerabidde nti you have ever existed. Wano we tubagambira oli wa ddembe okulwanirira obulamu bwo, oli mu nsingwira. Kiki ekikubeezaawo ne kikugaana okunoonya abantu abasobola okubeererawo? Mubeera nnyo ku social media nga mweyambula, nga muzina ebimansulo, muli mu kuvuma abantu mu kifo ky'okunoonyezaako abantu abangu be musobola okukontaktinga nabo in case ng'obeetaaze. Ennamba z'abantu kweziri ku social media zaabwe, genda ku page ya Bobi Wine, omusumbu we ba admins bajja kukiraba era bajja mutegeeza nti waliwo omuntu akwetaaga ajja kukulaba. Genda ku page z'abo abantu abanene ba Frank Gashumba, omutawaanye ennamba ye ajja gikuwa. Ba Pastor Mondo kwebali, abantu bonna benkugamba nze have ever communicated to them, nalimba kubiddeko. Frank Gashumba has ever helped me one day. Wano we tubagambira mulekerawo okudda ku social media okola ebintu by'ekigwagwa. Musobola okukozesa social media ne mufunirako eddembe oba ne mufunirako ekyo kye mwetaaga. Tugenda batwalako mu katambi ka Amina muganda waffe, te katambi akatuleso olunaku olwaleero, embeera gy'alimu, ebikolwa ebyamutuusiddwako mukama we bye bimuleetera okubanga ali mwene embeera. Bamukuba bubi nnyo. Ekisinga okwennyamiza bwe bamala omukuba ne bakimanya nti omwana ono bamutuusizzaako obulabe munda, bamukoseza munda, bakama be ne balinnya ennyonyi ne badduka ne bava mu ggwanga lya Saudi Arabia ne bagenda mu ggwanga eddala, ono ne bamukanyuga ku agency. Yenze Sheila Adita, following Sheila Adita page ku Facebook, subscribing ku YouTube channel yange ne woba tonna bakusubscribinga, commenting tumanye eki kyolowooza ku butambi bwe tukola. Katugendeko mu katambi ka Amina tuketegereze embeera gy'alimu, tukomewo tukaweeko endowooza zaffe. Nze mwana gwe yenze mbelunuma simanyi kyennabaala, simanyi Bannayuganda be bandabirira naye abaana bange mbalekidde ani nze mwe munsabire, simanyi Mukama, simanyi munsabire. Wakirire bananzize baka ne bandabako ennaku bbiri n'enfa naye simanyi saamanya. Simanyi kostanzayo Uganda ne mwana wange gwe nalyeko omuto nankubako bikubiriizo niwenva sikyalina kyakola mwana gwe naye Mukama yekka munsabire, simanyi baana. Saamanya bannange, saamanya ekintu kyennyingirira. Munteeke ku nsaala, Mukama nyambe banzije wano ngende. Mukwano tambuza vidiyo eno etuuke ku oyo yenna asobola okuyamba munnaffe ono ali Saudi ku ofiisi. Bakama be baamukuba mu nnyumba gye yali agenze okukola era ne bamala ne bamusibira mu kisenge kubanga yali abagamba nti takyasobola kola, bamuze ku ofiisi. Bamusibira mu kisenge ate nga tebamuwa kyakulya. Yali ajanira nnyo ofiisi ye emuyambe, wabula tebaamuyamba era bw'atyo n'asalawo okutoloka. Ekirungi nti poliisi yasobola omusanga yeeyo era nemuzza ku ofiisi, wabula tafunanga ku bujjanjabi bwonna era nga bamugamba kimu nti bakama be baatambula ne bagenda mu nsi endala ate nga passport yagirekayo, so tebalina kye bayinza muyamba kyonna nga talina passport. Kati nga bamugamba nti alinde bakama be bakomewo basobole okubeera nga bamuyamba. Tafunanga. Bano tebatulugunya Bannayuganda bokka, tebatulugunya muddugavu yekka, batulugunya buli muntu yenna inga mukozi. Nga tebafuddeyo oli mukozi obakolera mulimu ki? Naffe munnange abayamba ku basawo naffe batukuba. Naffe batukuba. Omulamu n'akuyitako ng'omunyiziza n'akukuba oluyi lwakuba nze nakigaana w'olunkubira ndukuddiza mu bulungi. Wemba nga nkikakasizza nti siina musango
onkubidde bwerere oba ekintu kyonkubidde kyekirina makulu ngenda ddukuddiza ekyo kyetusiiba tubagamba nti gwe totunuulira kiri olw'okuba gwe oli bulungi olw'okuba wookolera oli bulungi omanyi byempitamu nyinza okuba nga sijja wano kubyogerako naye nga nange nyigirizibwa mu ngeri emu oba endala kyengezaako okubategeeza ki nti buli mukozi yenna ng'okolera bano abantu atulugunyizibwa bano bakiyiga nti omukozi abeera wansi osobola omukola kyonna kyoyagala kubanga yeetaaga ssente nze bakama bange nabatuusiza dda ku kyokya essaawa zino eno tebasobola yadde okuvaamu n'ekigambo n'ekimu anti nabakubyeko omuzinga bwe baabadde tebasuubirira nga tebakirowooza nako nga tebakiriiko nga tebamanyi nakumanya nti kisobola okutuukawo anti we nakedde ku makya ne mbagamba mbawazidde guno omwezi gwokka we guggwako ngenda kubanga neegoba ku mulimu ngenda neegoba ku mulimu njagala kufuna mulimu mulala we baabadde tebakisuubirira essaawa zino eno obanoonya nga tobalabako bakeera kweggalira n'ozibya olunaku n'olukeesa nga tobatunudde nako tobalabako we bayita tomanya nakumanya oba we bali kino kitegeeza ki gumiikirizanga nnyo obeere mwegendereza mu bikolwa byo ove ewantu nga bakyakwetaaga nga tebannaba kukwetamwa ebintu nga byolabye mu katambi ako aka Amina osobola okubyewalanga gwe omukozi era osobola okuteekawo ekkomo ku ngeri bakama bo gye bakuyisaamu osobola okwerwaniriranga gwe omukozi ng'okoze otya weeveemu oyogere okwogera kikkakatako ife tubagamba wobeeranga eyo mu kiyumba ng'onyigirizibwa speak yogera ne bakama bo kyusa embeera omugambe nze saagala kunkoonako yadde okunkuba gwoba owulira tonneetaaga ndeke ngende muganda waffe ono bamutuusiza ku ekyo tatambula bulungi embeera mbi munda mumuluma afunye ebirwadde byatamanyi bamukanyuga ku office terina kyakukola tebagenda gamba nti bamuzeeyo waka passport bali bagitwala n'ebipapula byonna bo ne badduka mu ggwanga ne bagenda mu ggwanga eddala kampani emugamba okubaako kye bagenda omukolera bayina kulinda bakama be abaafuluma eggwanga paka lwe balidda wano we neebuuliza bakama be bwe batadda agenda kukola atya tubagamba nnyo bwe muba muzze eno kye muba musooka okukola kwe kukwata ennamba z'abakama bammwe zonna ne kampani zammwe zonna nga muli mawanga gano muzisindikire abantu bammwe ewaka era abantu abo bategeeze nti bannange wenvayo nenkuba omulanga nembagamba njagala bwe kunyamba musituke kuba eyo famire yo mwe muli maama taata baganda bo musituke ebintu byonaffe bye tukozesa okulaba nga tubayamba nti tufuna abantu betwesiga betumanyi nti basobola okulepuka nga nze adita mbo basobola okulepuka ne tubawa ennamba ne tubagamba tugenda kukola ekikwekweto kyakugjayo muntu bwati ne bwati ali mu mbeera bweti bweti ennamba njiina omuntu omulala njimuwadde njiwadde n'omulala ne tutandika okugootaanya abawarabu paka we tubateeka ku nfeete ne balaba nti bano abantu nga bakambwe nnyo katubawe omuntu waabwe paka we bakwata omuntu oyo ne bamuzza wano we tubagamba ne famire yammwe famire zammwe zikisobola kwata ennamba z'abakama abo yonna gy'okwatako oba ya mwana wawako oba ya taata oba ya kojja oba yaani ennamba ezo ziweeyo n'eza kampani abantu bo ewaka bajja funa engeri gye bakutaasaamu nga bakedde ku makya ne bazigonya abantu baneeno nga bakedde ku makya ne babatiisatiisa ne babakubiranga amasimu ag'okumukumu kuva ku makya paka lwaggulo jjukira mu nsi z'eno okukyusa ennamba y'essimu nga ogiguze naddala ng'oli mugwira kizibu nnyo kyetaaga prosesi nnene kyetaaga okwennyonnyolako nnyo ate abantu beno bye batasobola muba musobola obbawangula naye mmwe mudda ku social media kweyambula ne muwoggana tomanyi namba we musula house namba we musula tomanyi kampani yo weeri tomanyi embasa weeri tolina kitongole kyonna kirwanirira ddembe kyomanyi
oli ku social media ovuma abantu naye ng'ate osobola okuva ku social media ng'onoonya abantu ab'enjawulo abasobola okuyambako. Ate era ne kano saagala nkeerabire mukama wo bwe bakeranga ku makya ne bakugamba passport yayulise, passport teriiwo, passport omwana agiyuziza, passport omwana agitadde mashini, passport omwana agitadde mu mazzi, mugambe ntwala ku embase yange ery'eggwanga lyange Uganda, nja kufuna passport, nja kufuna engeri gye nzirayo. Ebiseera bisinga bakama bamwe bakozesa obwo obuntu passport ebuze biki na bino nga baagala kubasigaza kubanga bakimanyi tosobola kugenda nga tolina passport. Naye ensi yonna ng'erimu embase ekitebe kyo ekyaggwe omugwira eyajja kati kangambe nga embase ya Uganda mu Saudi Arabia, ensonga ya embase eyo yakubeererawo omunayuganda gwe, yakukukolera ebyo bye weetaaga nakuyambako ng'oli mu mbeera embi oba mu buzibu. Era bw'oyingira embase obanga ayingidde ensi yo mugambe ntwala ku embase yange tulabe ekyokukola. Ajja kubanga passport waba yagikweka ajja gikuwa jammanyi oli mugezi oba si ekyo ajja kutwalirawo direct ku embase. Yenze Shila Adita commenti nga tumanyi ekyo kyolowooza ku butambi nga buno. Imbagala nnyo nkubirako ku Instagram ate naba subscribinga ate na followinga jangu following imbagala nnyo. See you next time.